CAA. If it's ground handlers, the ground handlers will suffer with that. Yeah. So it is an issue where we appeal to, if you're preparing to travel, like General said, Goa, if you're planning to travel to Dubai, you want to go to the US, engage the airline up front so that the airline is able to give you what you require in order to travel. Thank you. In Luganda, okay. Are you asking questions or you want me to go through a replay? Okay, a replay, okay. Okay. Twebaza nnyo bannayuganda abavuddeyo ne baleeta ebintu ebibadde bibayisa obubi oba ebibaluma. Tubeebaza nnyo olw'okuvaayo kuba abantu bwe bavaayo ne batubuulira ebintu ebitatambula bulungi. Tubeera n'omukisa ogusobola okukyusaamu enkola gye tukolamu oba okuteekamu emitendero esobola okuyitibwamu abantu batambule bulungi. Era tubeetondera abo bonna ababadde bayita mu Entebe International Airport abatayisiddwa bulungi. Fe tubeetondera fe nga CAA ne agencies zonna, immigration n'abalala, kuba tekitusanyusa. Tumanyi nti omulamwa gwaffe, the responsibility, omulamwa gutukatukako gwaffe okugezaako okulaba nti buli ayita mu Entebe International Airport ayisibwa bulungi, anyumirwa olugendo lwe era awulira nga yenna bamuyisiza bulungi. So bino ebyabaddewo ffenna tetubisanyukira era twagala okwongerako nti bamanager oba ba leaders ne baba ba minister baffe ne babeera ba permanent secretary naffe ffenna tetukisanyukira ekintu ekyabaddewo. Tugenze mu maaso ne tutunulira obutambi obwo bwonna obwatambudde ku mpewo era eriyo bwe tusanze nga butuufu ng'era bulaga nti abantu actually abasitaafu abamu babadde bajja kubatambuze ssente, naye era mu ngeri y'emu tusanze nga mulimu obutali butuufu. Waliwo kuba tulina security agencies betudiiringa nabo, investigation bacekinze obumu uniform si ya Uganda, n'akola akatambi ako tali Uganda. So tugenze okusanga nga tufunyemu obutuufu aye ne tufunamu n'obutali butuufu, naye ate ekyo tekitujja ku mulamwa. Omulamwa gwaffe kiki tusobola okukola okuimprovinga oba okutereeza ebintu ebibadde bitatambula bulungi. Era ebintu ebyo tubyogeddeko nnyo. Ekimu ku ekyo ekibadde twakyogerako mu mwaka gwa 2021 ne tugamba nti ba staff abakola ku airport oba abasavinga ba customers ba passengers nga batambula baleme kubeera n'amasimu gaabwe, kuba kyazuulibwa nti bwe babeera n'amasimu tebayisa ba customer bulungi, boogera nabo naye ng'ate bali ku ssimu. Era ekyo General Gowa ajja kyongerako ekikoleddwawo ku ngeri eyo, naye nga tukikozeeko ekyo. Ekirala kye tugenze mu maaso okukola twakitandikako era gye buvuddeko emabega, naye nga agencies, kuba Entebe International Airport erina ekolagana n'abantu bangi nnyo, agencies oba stakeholders bangi. Osanga Civil Aviation Authority erina omulamwa gw'erina okola, osanga immigration erina ogwayo, osanga Uganda Revenue Authority erina ogwayo, osanga police erina ogwayo, nosanga ISO, Avpol, Aviation Security, bonna buli omu alina omulamwa gwayo. So kye twagala okukola oba kye tubadde tukola, tuyinza kukola ddemu akatambi akalaze staff oyo yabadde wa Civil Aviation Authority, naye nga bwe mwalabye mu katambi omwo teyabadde ku airport, alina okuba alina gye yabadde ng'asaba ssente. Staff ono we twogerera wano bamaze dde omukwata era ali mu kaduukulu. Tujja kuyita mu mitendero egyetaaga, tulina employment, tulina amateeka agafuga ekitongole, omuntu bw'aba azzizza ensobi ayita mu matendero ki, tulina amateeka agafuga eggwanga ky'omuntu kyalina okuyitamu. Era nga bwe mutusabye omuntu ono tujja mu followinga tulabe nti buli kimu kituukirira era nga tubabuulira kyekigenda mu maaso. Naye si oyo yekka, abo bonna abanaabeera nga bali mu kategori eyo nga bwe mbagambye nti already abantu 26 abamu baagobebwa, abamu baasibibwa mu kiseera ekitali kyawala nnyo. Tetugenda kubeera ku omu ono yekka, tujja kukeberera obutambi obwo
naye tubakubiriza nti mutuweereze information, mutukubira amasimu. Obutambi obumu buzzaayo n'eggwanga lyonna. Tubuweereza wano nga tugamba nti tukyogedde CAA ekyuseemu, immigration ekyuseemu, naye ng'eggwanga erinnya lyaffe ebweru eyo lifaanana litya. So tubakubiriza nti mutukubira amasimu. Era mutugambye nti olaba nakuba essimu tebalina kye baakola, tebanyamba, kati ngenze ki ku katambi. Naye nga twagala obbagumya nti ffenna kye muliko tekitusanyusa, abayisiddwa obubi, era tujja gezaako nnyo ekisoboka tubeere nga tutambuza ekintu kino bulungi. Okutunuulira ekintu omuntu kyayitamu okuva nga atuuse ku Entebe International Airport, ayita mu bintu bimeka? Kiki twagala okukendeeza, kiki twagala okuwongeza? Tujja kolaganira ne security kubanga era okusalamu ebintu ebyo ebimu mwetaaga okumanya nti immigration etuukiriza ogwayo, security etuukiriza ogwayo, kye tuyita re-engineering processes zetukola, ekyo tujja kikola. Maliriza nga nkubiriza public mwenna gye muli nti bino bye mutuwadde tubitutte n'omwoyo mulungi n'omutima mulungi, kuba bwe mubituwa bituyamba okutereeza enkola etatambula. Ate mujjukire nti abantu bangi nnyo, era buli lwolibeera n'abantu abangi ennyo tosobola kubeerawo nga tewaliwo kikyamu kitatambula bulungi. So tubakubiriza mu ngero tuwa information eyo mugituweereze. Numbers twazisharinze twataddeyo jjo mu mawulire, olwaleero mu mawulire tufulumiza press release, tutaddemu telephone number z'abantu bemusobola otuukirira. Tubakubiriza mututuukirire. Kye twagala ffenna twagala kutuukiriza nti omunnayuganda oba omutambuze ayita mu Entebe International Airport ayisibwa bulungi, addayo ng'ayagala, era ng'ebizibu byonna bye yasanga tebikyaliwo. Naye kansabe General Gowa ayongereko. Webale nnyo nnyabo. Nange ntandikira ku ekyo ekigambo madamu kyasembye nakyo, okwebaza bannayuganda bonna abavuddeyo mu maloboozi gaabwe okututegeeza ensonga ze tulina okugonjoola oba ze tulina okutereeza wano mu Entebe International Airport. Tubeebaza nnyo. Weewaawo obutambi obumu bubadde bulungi nga butuyamba okwetereeza, naye obutambi obulala ate bubadde buvumirira ate nga si bwe kyandibadde. Tusaba mube nga bwemba mwagala otuyamba nga tuyambagane, tuyambe eggwanga lyaffe, mutubuulire ebigambo ebintu bye twetaaga okukola naffe tusobole okwetereeza, tusobole okuweereza abantu mu ngeri ennungi. Ensonga ezisinga zonna madamu azoogeddeko, n'ebintu bye tusazeewo okukola naye abyogeddeko, ng'ekyamasimu. Twatugenza okwesanga oluusi ba officers baffe batuula mu maaso g'aba clients beesanga nga bali ku ssimu eno, ate eno mu maaso gaabwe balina abantu be bakola nabo. Ekyo nakyo si kirungi. Customer care awoba ebuzeemu katono, era mukulu waabwe wano tumubuulidde ekyokukola ku ekyo. Abantu tebajja kukkirizibwa kugenda mu boots zaabwe oba mu bifo bye balina okukoleramu nga bagenda n'amasimu. Ekirala era maama kyayogeddeko ekya name tag, ekyomukisa omulungi immigration officers wano bonna sikiwa nti waliwo akkirizibwa okuyingira mu kitongole kino oba wano ku airport nga tayambadde uniform. Kati ku uniform eyo nja kusaba muganda wange naye ayimirireko musobole omulaba obulungi. PIO kato eyo uniform yaffe ya immigration, era omuntu yenna atayambadde bwatyo nga mumanya atayambadde bwatyo naye nga yeeyisa nga wa immigration, manya nti oyo si wa immigration. Naye ku ekyo era agenda kwongerako kataaga ako okuliko erinnya, omuntu asobole okulaba nti ono ye immigration officer oba bamuyita Gowa yakoze eki, yabadde ankolako. Tulaba yabadde ankolako, tumutegeere bulungi. Bw'aba akusabye ku ssente ojja kutegeera nti Gowa yansabye ssente, era gwe ngenda okuwandiikako nga ensonga zitwalibwe mu maaso. Ekya communication nakyo twakyogeddeko, tugenda okwongera engeri baganda baffe gye basobola okucommunicatinga oba okusobola okuwasiganya ebirowoozo nga bali ku mulimu. Nakyo tugenda kukikolako. Mpoza ekirala era twongeddeyo ne levels of supervision oba okulabirira abakozi baffe abali wano ku Entebe Airport. Ekyo tugenda kyongerako tusobole okulaba nti emirimu gyaffe wano gitambula bulungi.
era nange neeyongera ate okwebaza bannamawulire ku mulimu guno kubanga tulina okukolera awamu nga naffe bwe tukolera awamu wano ng'ebitongole ebyenjawulo ku Entebe International Airport naye nammwe tubasaba nti gana amawulire musobole okubuulira abantu bannange ebituufu n'ebitali bituufu ffenna tusobole okuyamba ensi yaffe. Mwebale nnyo batambuze bonna abayita mu Entebe International Airport, mwetegekere engendo zammwe, togula buguzi tiketi n'otuula, tuula ne airline eyo egenda okuwa tiketi, obasabe emitendero gyonna gye weetaaga, kikuyamba okugenda mu maaso naawe n'obeera nga bye weetaaga byonna obimanyi. So tubakubiriza kubanga era airline bwetwala omuntu nga talina misaanizo, airline eyo bagifayininga. Bwe bafayininga airline eyo, sente ezo nazo ejja neeraba immigration yetaakola kituufu yaleeta omuntu atatamu nayo nefayininga oba nefayininga CAA. So tukubiriza abatambuze abayita mu Entebe International Airport timugezeeko nnyo okutuula ne airline ze mubuukinze, basobole obbawa bye mwetaaga byonna nga temunaba kutambula. Era tuddamu okwetondera abo abatayisiddwa bulungi, era tuddamu okugumiza nti gye tuli, gye tutambula, gye tugenda awatuufu, era tujja gezaako nnyo okuggyamu ebizibu ebyo byonna bye mubadde nabyo. Tuleme kubeera nti ekintu bwe kigwawo ani gwe tusongamu engalo. Ekyo tekisobola tuyamba kutereeza ggwanga lino, tekisobola tuyamba kuwa bakasitoma entambula ennungi ey'omulembe. So kye tusazeewo tujja kutuulanga era tubadde tuula n'olwaleero tubadde ne immigration, tubadde ne general gowa ne ba staff bonna aba immigration ne tuyita mu bintu bino. Jo twabadde ne security agencies zonna ne tuyitamu. Era gye tugenda mu maaso tujja kwongera okukola ekyo. Ekirala kye tusazeewo era kye twalabye mu butambi era kye twalaba omwaka oguwedde nti abantu abamu babagaana okulinnya ennyonyi nga bamaze okuyita mu mitendero gyonna egyetaagisa okuyitamu. Omuntu avuddemu n'ayita mu security, n'ayita ku airline, n'ayita mu immigration ne bamugaana okukola ki? Okulinnya ennyonyi. Kye tusazeewo ku ekyo ogezaako okimanaginga obulungi nti gye bugenda mu maaso omuntu amaze okuyita mu mitendero egyo gyonna ng'alinze kulinnya, okumujja ku nnyonyi eyo oba okumugaana okulinnya, director wa airport eyaffe ne general manager ababeera kuno olunaku lwonna be bajja okusalawo. Ekyo kijja tuyamba okuggyamu ekyo ekireeta abantu abalala okustopinga bannaabwe okulinnya ennyonyi. Ekirala messages tubadde tulwaninga bye nnyo. Mwabaddemu akatambi akalaze staff oyo yabadde wa Civil Aviation Authority, naye nga bwe mwalabye mu katambi omwo teyabadde ku airport, alina okuba alina gye yabadde ng'asaba ssente. Staff ono we twogerera wano bamaze dde omukwata era ali mu kaduukulu. Tujja kuyita mu mitendero egyetaaga, tulina employment, tulina amateeka agafuga ekitongole, omuntu bw'aba azzizza ensobi ayita mu matendero ki, tulina amateeka agafuga eggwanga ky'omuntu kyalina okuyitamu. Era nga bwe mutusabye omuntu ono tujja mu followinga tulabe nti buli kimu kituukirira era nga tubabuulira kyekigenda mu maaso. Naye si oyo yekka, abo bonna abanaabeera nga bali mu kategori eyo nga bwe mbagambye nti already abantu 26 abamu baagobebwa, abamu baasibibwa mu kiseera ekitali kyawala nnyo. Tetugenda kubeera ku omu ono yekka, tujja kukeberera obutambi obwo, naye tubakubiriza nti mutuweereze information, mutukubire amasimu. Obutambi obumu buzzaayo n'eggwanga lyonna, tubuweereza wano nga tugamba nti tukyogedde CAA ekyuseemu, immigration ekyuseemu, naye ng'eggwanga erinnya lyaffe ebweru eyo lifaanana litya. So tubakubiriza nti mutukubire amasimu era mutugambye nti olaba nakuba essimu tebalina kye baakola, tebanyamba, kati ngenze ki ku katambi. Naye nga twagala obbagumya nti ffenna kye muliko tekitusanyusa, abayisiddwa obubi, era tujja gezaako nnyo ekisoboka tubeere nga tutambuza ekintu kino bulungi. Abatambuze bonna abayita mu Entebe International Airport, mwetegekere engendo zammwe, togula buguzi tiketi n'otuula, tuula ne airline eyo egenda okuwa tiketi, obasabe emitendero gyonna gye weetaaga, kikuyamba okugenda mu maaso naawe n'obeera nga bye weetaaga byonna obimanyi. So tubakubiriza kubanga era airline bwetwala omuntu nga talina misaanizo, airline eyo bagifayininga.
bwe bafayininga airline eyo sente ezo nazo ejja neeraba immigration yetaakola kituufu yaleeta omuntu atatamu nayo nefayininga oba nefayininga CAA. So tukubiriza abatambuze abayita mu Entebe International Airport timugezeeko nnyo okutuula ne airline ze mubuukinze basobole obbawa bye mwetaaga byonna nga temunaba kutambula. Era tuddamu okwetondera abo abatayisiddwa bulungi era tuddamu okugumiza nti gye tuli gye tutambula gye tugenda awatuufu era tujja gezaako nnyo okuggyamu ebizibu ebyo byonna bye mubadde nabyo. Mwebale. As nothing at you because I knew you are the Luganda.